Omukulembeze omulondo w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine kano kasecurity njera kakuweereza nga bwe nagamba nti Yoseri amala obudde ng'akulowoleza butya bwagenda okusaanyaawo era tatudde wiiki eno ewedde gye tukuba embaga gye tufundikira nze nkuwa abatamanya nga bwe bakusindikidde nakati nze nkwongereyo omu ka security alert bakusindikidde omutamanya ngamba omulala nga Ssemwa yamusindise okujja okubanga akutambulirako era nga omuvubuka ono ekifaananyi kye kino amanya njagafuna oluvannyuma naye nga Ssemwa yamusindise ekifaananyi kye kyekyo ne group ye gyagenda okubanga atambula nayo bagenda kuba atambulira mu kamotoka ka Nadia akamotoka kano ka U80 B20H mpozi nga banakyusa kakyusa Mr. Eddie Mutwe ne timu yone kuma president ne makaga president omulabire motoka eno ya kika kya Nadia U80 B20H omugirabira ngeri ku convoy obesaze wa president bwatu wonna omanye nti erimu abatamanya ngamba ngere y'omusajja oli omusajja gwe bayitaani atambulira ku president mukimanye omanya nti eno yemu kuzo ku motoka manyi Ssemwa ine motoka nyingi nnyo ezitambula nga zirondora president ezimu ku motoka ya kika kya Nadia egenda kubanga emutambulirako omuvubuka yoyo ndoza ka security alert kyako nako nkayisizaamu. Alright, mukulu Emmy Katabazi amyuka ow'ekitongole ekya ISO mu ggwanga James oba Charles Oluka, yes Charles Oluka gw'omumyuka naye nga gwe akola buli mugonna Oluka kifaananyi ono ye mukulu gwe bayita James Emmy Katabazi ono gwe bayita Emmy Katabazi ono omusajja Munyarwanda ono oye Emmy Katabazi omwami ono atambula diaspora yonna ne Africa ng'agenda adiffusinga buli kintu kyonna ekikolebwa national platform mwatadde oggula ba comrade okutiisatiisa okutta n'ensi ezimu ozitekamu butambanguko oyo gwe bayita Emmy Katabazi w'omusanga wonna mu diaspora totuula ne tuteesa naye gwe bayita Emmy Katabazi y'omu kuba yakolanga omumyuka wa ISO naye nga ono yawa biragiro byonna gwe bayita Emmy Katabazi. Mukulu Emmy Katabazi ntegezeddwako mu sources zange nti wiiki eno either weekend eno baku Monday ncha ojja kuba oyingidde mu ggwanga lya Butuluki era nga wagenza ku kitongole kya Chief Military Intelligence ne bakuba obukadde 333 otambule nabwo ojje wano mu ggwanga lya Butuluki nti onoonyanze njala kugamba ekigambo kimu nze omu ku bantu abayise mu bizibu bitenkanika ate sikyatya gwe kyowamanya nti goba oyagala kunfuna totawaana dabuze wammwe kubanga ojja kufuna obuzibu amanya ga bagamanyi buli bagamanya amanya gayo mwenna abakulira ISO Ssemwayi n'abali ku embassy bonna babamanyi n'abali mu luuto yasooka okwagala okunkwata babamanyi kati naawe bakutegedde nangenza okujja okuga ebigambo bino nga nabaze okukola report ku mwami gwera bakumanye kati mukulu Emmy Katabazi sente ze wakimye ku Ssemwayi okadde 333 nga either oyingira lero bencha ku macha totegana ddaye wammwe tuyina right eyogera ku nsonga z'ensi yaffe. Emmy Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Christopher Damulira Ssemateeka wa Uganda awe bwetu buli muna Uganda okwogera ku nsonga z'eggwanga temugenda kufuga bakasiru musa abaana mubawambi mubaforcinga okuwa obujulizi obukyamu bannayuganda mbafudde abasiru kubanga mumwajja kuwamba sijja kunenya bannayuganda abamu abeefudde nti ensenga z'eggwanga tezibakwatako ne mwagala mukyunye ffe aboogera ku nsonga z'eggwanga zino njala kuga nti emyaka gye mbaddeko ku nsi Katonda gyampadde ginyambye okutegeera ensi n'abantu naye ate tetugenda batya olw'okuba nti mutulugunya muwamba nedda buli kintu kiriko entandikwa n'enkomerero nasalawo nti ngenda kufiira ku mulimu nga balubu obozo batoze am less concerned ne nategedde nti ogenda kujja ne ssente wazijjeeyo era nga nfundikira mu kanyomero kano njala kutegeeza buli kikolobero kye mukola ku mwana yenna ow'enkyukakyuka kiri kurikolera kimanyikiddwa era mujja bisasula just budde
nawe comrade aweebwa ensimbi mu diaspora ove mu struggle oba olema okwogera ku nsonga z'eggwanga ensonga ezo baguganda ozoogerako zeekola zokka automatically no leero luli wange enkya lujja kubeera luwo bajja kusenda ku ttaka bajja kusaanya ebijja bye bajjajjaabo bajja kutta omwana wa ssenga wakojja mukwano gwa neighbour oba bajja kutta omwana wo ngoga politics tankwatako naye nga bamutta baki basajja bagwira banyarwanda so mukulu Emi Katabazi James Birungi Muhoozi Kanyarugaba Museveni ne Janet abantu balina right eyogera ku nsonga z'eggwanga ffenna tetugenda kubeera badongo nga mututiisatiisa ekyo kikyamu era ndi wano bategeeza mwena bannayuganda ndi nze nganze omuntu neesaddaaka ndi wakufiira ku mulimu nga balubu nzija nemba wa security alert nange nenjewaako naye nga nkimanyi nti nkyaliwo nga Katonda bw'anankuumi era obudde bwonna butuuse nga ndi wakuva ku nsi kuno Katonda ajja kuntwala n'ebyokutiisatiisa abantu mbikomye mulekeraawo n'okutta abantu awo tuvuddewo kati muyina kye mutaategedde kankibanyonyole omuntu otwalanga obudde n'obala ebyobufuzi ebiri mu Uganda n'obitegeera bogobogo si muliro akwata empola atuuka wala omuzannyo Museveni gwatuzannya munene nnyo amu temujja gutegeera tugezaako gubanyonyola wana mu nteekateeka na mutayika gye batuula mu maka ga Museveni ne bateekawo enfuga ey'emyaka 5 n'okweyongerayo eri mu bitundu ndowooza nga 75 ku buli 100 okubanga etuukirira naye ffe twagituulamu mu kugituulamu Museveni yessaawe nabayinza okuga nti yafiiridde mu buliri oba kikubanga emyaka gimugenzeeko bye mulaba atambula ebyo byonna bwa anoonya mawulire akuba nti bamulaga nti akyaliwo naye ye taliiwo kyobamanya Muhoozi bantu bamukowa disaster tebamwetaagirako ddala kati Museveni kennyini abantu be yabejjirawo nga basuubiza okufuga n'abejjiro tewakyali muntu gwagenda kukola ki gwalina gwayinza kwesiga wabula kennyini okufiira mu ntebe kubanga akimanyi International Criminal Court n'abantu bangi bamunoonya nga bwe nabagamba nti abasajja bano batta abaganda mu nsuku abasukka mu bukadde obubiri lwakuba bagamba mitwalo 5 lwaki mwamanyi kisawovuga General Salimu Sale ye bwe yava mu nsuku bamuwerawo sanction kye kyamuwera sanction waliwo omuntu asobola okukunyonya lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamuwerawo sanctions waliwo omuganda asobola okukunyonya lwaki Salimu Sale olava mu nsuku bamuwerawo sanctions era lwaki omugenzi Frederick Regema yattirwawo n'atatuuka Rwanda mubadde mukimanyi kati kankibanyonyole 1 squad eyali yekulira General Salimu Sale ne yakulira Regema ye yali ensale mu kusaanyawo abaganda basinga obungi n'abaganda temulowooza nti abagenderwa n'okuwamba Rwanda baali banyarwanda ebitundu kaga ku buli 10 abagenda okuwamba Rwanda baali baganda era tebadda basinga babattira mu kkubo nga bamaze okuyingira yensonga lwaki ye teyalutonda ono Salimu Sale tanyega kati yafuuka godfather kubanga bamanyi ebikolobere bakola babikola bakyali mu nsuku kati bali mu buyinza lwaki tebabikola bajja bikola mpaka kuwulira bubi kati mwina kye mutamanyi kankibanyonyole ngenda kusaba gwe comrade yenna eyagudde mu audio ezalinkinze tosharinga tozitambuza tokola commentary oba commentinga no please mwakikoze naye kuga temukyongerayo lwaki mpuliriza bulungi lwaki nkugamba tokomenti nga toyongerayo ngenda kusooka kuga nti voice note bwaliko audio ezo nfu njingirire n'ekigendererwa ekyaki revolution gye tulimu yaffe eri non-violent tukkiriziganya ffenna yes amu ne bajja bavuga nti okujjako Museveni weetaaga emmundu si bwe kiri nti yes so Besigye amaze ebbanga yava mu kifaananyi ky'ebyobufuzi yes
Are we together? Yes. Bakusigira ekifaananyi nti Besigye ayina pulaani B gy'ataasobola kubeera naye mu myaka egyasooka bagikulaga kati olw'okuba nti Kyagulanyi waaliz anobusitako teriyo amuziddiira oba muzungu yenna ayagala okubeera involved mu kujjako gavumenti ayinza kubeera recorded audio ne ziteebwa. Kabeere wa CIA, kabeere wa Mossad, kabeera ninno taliyo. Kozesa obwongo bwo. Mu international laws ebagita ni ogwo musango kuba kwetaba mbikolwa ebyokwagala okujjako gavumenti z'ensendala. Expinoje. Bagwita expinoje. Ogwo musango basobola okukima mu nsi yo gy'oli bakowaabira. Kati gw'osuubidde yabadde ayogera musiru yali tayogera bafumbye enfumbe mu nkola ya AI. Gw'okulowozesa ekifaananyi nti omwami ono kati yalina image gye mwagala bamuzza mu kifaananyi batya. Banyabo ne bassebo Museveni ne banne baali tebakisuubirako nti bajja tuuka wano okuba nti waliwo omuntu omuganda abatuulamu era ndiwo bategeeza. Museveni ne gurupu y'abatono abasigaddewo tebali wiringi kuwa muganda buyinza. Tebali wiringi kuwa muganda buyinza. Lwaki? Bakimanyi nti omuganda bw'omuwa obuyinza 1 ali masekati ga Uganda, 2 agenda kukola ekyali mu abalala okukola era omuganda tasobola kukkiriza nsimbi y'omuwa omusolo tokomosa emyaka 4 okufa togge abantu bagende nayo batyo. Bakimanyi bulungi nnyo era bakimanyi nti ebikolo bye bakoze ku baganda oba ne bannayuganda bijja kuleetebwa bibateekebwa ku mmeeza. Kati kye baagala okukola bakiyita tukuumye tutya ebbugumu mu ggi ly'embaata. Bagamba tukuuma tutya ebbugumu mu ggi ly'embaata. Ye sisitimu eriwo litya. Ekintu kya Kenya n'ekigenda mu maaso temwakitegedde ne odi ezo mwazigudde mugoza kize sazi postinze kuba nadde mmanyi lwaki. 1 babadde baagala bakwate Kyagulanyi bamuteeke mu kkomera bamuteekeko emisango gya treason. Then Besigye ajenga dangerous substitute nga temulina option yonna. Muwe Besigye obululu nga muli vejinga nti Kyagulanyi ali munda. Museveni bagende mu kalulu Besigye oba yandibadde amuwangula batamuwangudde. Museveni abadde agenda kukwata obuyinza obukwase Besigye mugambe nti okay obuyinza Museveni akkiriza defeat democratically obuyinza buwadde ani Besigye mu kubeengalo. But who is Besigye? Mu tusi 50 ya master plan Besigye mwene mukazi obiri wanyima. Kati bw'okwasa Besigye obuyinza Museveni batavuddewo gye tebatavuddewo n'abasigaddewo ani first lady Winnie Byanyima mu tusi 50 ya master plan mwali kibadde bagenda obbakula mwana kye mwakitegedde. Banoonya batuuza buyinza mu bantu baabwe nga tekuli Musoga, tekuli Mutolo, tekuli Munyankole, tekuli Mulugwala, tekuli Muganda. Netu wakapata nisujuku ata mutofu wawe jagisa kumitimbagana emirala. Museveni anoonya watuuza buyinza nga budda mu komiti yaabwe yatusima 50 ya master pulani bwe kyabadde mwera mwati temukitegedde. Mwena mwati temukitegedde.
yabadde agenda bakuba omupiira mujjukira omupiira gwa Maradona gwe yakuba Bongereza bali ya World Cup kije Maradona yakubisa omukono guno golo nakuba Bongereza golo kati ye golo Museveni bali batubire Besigye teka Kyagulanyi munda Besigye ajja afune media play international play ajja yesimbewo nga mulina obusungu okukwata Kyagulanyi kati mulina any option mugamba nti kati Besigye yaliwo republic badde mwagala kati bobuwa n'obusungu Museveni Electoral Commission erangire nti Besigye yakoze kiyawangudde Museveni yamire kola agambe ng'obuyinza bulaga bwa ssemateeka obuyinza mbuziza emirembe wadde bana Uganda Besigye yampangudde Besigye is Museveni wini byanyima is Museveni kati badde banonya bawumuliza buyinza netubukuba yensonga lwaki olya mu odi esooka mulimu Besigye ng'akugamba nti abawagizi Kyagulanyi balina be baali abaffe era gwe n'otabuuka gwe n'otabuuka mu odi eyo eya AI Besigye avuga nti abawagizi Kyagulanyi balina be baali ababe gwe n'otabuuka kaduza mukitegedde bulungi nnyo babadde batuzanya omupiira super kati Lukwago liruddawa bino byonna ebintu Charles Peter Mayiga Mpoga Mapoga Abedi Bwanika n'akabinja kabako n'akadipi block ne Museveni bonna abantu bano Banyarwanda batuula ekiro ne boogera ensonga zaabwe mwe gye mutali Mayiga genda ogamba nti Kyagulanyi by June next year agenda kuwe badde bakimanyi bulungi nti akomekereza mu kkomera obanga bamusse yabadde program Lukwago gwe kennyini okusinzira ku reliable sources zange mwatuula dda era nga mukimanyi the end of Robert Kyagulanyi Center yabadde ya mwezi guno era nga mukimanyi obuyinza mugenda bugabana buli omu nga yeeseetinze era you were so disappointed Lumbuye ne bamuyita abasambi ku social media abavudde ne balinkiga information era ne lupoluze mwalesemu ng'abaaka bano ne zibalabisa Lukwago njagala ensi ekimanye n'akabinja kammwe aka PPF buli kimu ali mwakitegeka dda nga mukimanyi era nga mukimanyi nti obuyinza buli mu mikono gyammwe nga Museveni agenda kukkiriza defeat awe Besigye obuyinza mukole gavumenti yammwe yonna nga mujagala Lukwago kimanyi manyi saagala nnyo kwogera nga tewaliiwo omuntu ategedde byenjogera Besigye azayita mu bibiira bimeka okutuuka oteekawo FDC nyane jana ateekawo obukulembeze bwe yalonda yamaze ataddewo ani PPF naye wane badde bamwogerako nga opposition leader Besigye opposition leader bamwogerako nga FDC ate nga opposition leader Besigye opposition leader ekirala bagulawo ekibiina kyabwe ekya PPF lwaki bwe baali bagula PPF akabonero bakozesa ki bagula ekibiina kyabwe bakozesa kano bakwata simu ne bagamba hello Uganda watu bannayuganda twali tumaze okunywa kazire fena nga tuyise Windows twali yaddamu simu yafuuka Missed Corona kati teri munnayuganda yakwata simu akabonero bakozesa ki bali ku kitebe kyabwe ewa usima waluddawa kuba Katonga ne bakwata essimu akabonero kabaka PPF simba kayita hello Uganda kumbe ffe twayitako dda tetwagala kumanya masimu kuba network olumu tezibeera kuba tubanja kuno tubanja kukoya tebakwe mutini batukula essimu hello Uganda ffe nga twayitako dda tetwagala kukwata masimu tuli bakoowo nnyo ne bakomaawo bwe yazze ku kooti bakozeseza kabonero ki bamulese ku kooti yakozeseza kabonero ki
bakozesa simu bakozesa ki PPF lo yavuddewo yasigaddewo njagala mbule tubadde ne bakomrade abadde bakomera ku military barrack ku military court Makindi ani yali agenze ku military barrack Makindi n'alekanirawo ani mon ku baana ba national ani yali agenze ku court ya military court Makindi n'alekanirawo nga bano bera bide simu zabo kubaalo bwachi bakozesa FDC bajja kubavuga speeding ate mutegira bya bufuzi bino ate mujja bitegera so lokwago ne banno kimanye nti mu kampu zammwe tuyinamu abantu baffe abatuwa information. Ladies and gentlemen, PPF kyekibira kyabesije nene mu FDC bakyakikozesa kubanga bazanyisa amagulu abiri yensongola kine yakozeseza simbi lwaki yakozeseza simu ye kati ekyokubiri omwami ono bwe yavudde awo n'agamba nti agenze Kenya okufuna ebintu by'abeesigye ebyasigaddeyo ngenda balaga ka video ako ng'akibye ebintu by'abeesigye naye njagala muwulirize TV eno bye yayogedde mubiwulire bulungi nnyo TV ye Kenya bino bye yayogedde muwulire bulungi wadde tamanyi luzungu mujja byevunda wulira kaddakiika 3. So you want to tell me that Ugandan security officials had the knowledge that Kizza Besigye was walking around in Nairobi, particularly in the Riverside area, dangerously armed. Not only were they aware of this, they trailed him and then arrested him in Kenya and transported him across the border only to be presented before a Ugandan military court. All of this without the Kenyan government knowing what the Ugandan sleuths were up to? Wow. So what else are they doing in this country that we may not be aware of? In fact, might there be any other foreign security officials or mercenaries, for that matter, wandering about here like children in a plantation looking to pick guavas to eat? Further, assuming that this information may have some merit, isn't this a Kenyan territorial issue? A dangerously armed man is in the country. Isn't that a matter for us to deal with? To be specific, seeing as he was supposedly found somewhere around Riverside in Nairobi, shouldn't that be a matter for the Kilimani Police Division to deal with? I imagine it would be the Kilimani Division police officers to conduct the investigation and the arrest, present him in a Kenyan court, and then inform Uganda that they're holding their national. Folks, this whole incident smells off. Akugambye omuntu najja nayingira Kenya nga ayina emmundu era nabeera mu kibuga nga ayina emmundu nga tali wali amukutte kutolyamu naye abeekolinda bya Uganda bayingira mu Kenya ne bakwata omuntu ne bamukomyayo Uganda nti Kenya efuuse kazanyiro ka byabufuzi byabatemu bajja kuwamba nakutwalibwa bantu n'abuuza lwaki Kilimani Police Kenya si yakutte Besigye nemuggulako emisango nemuteeka mu kkomera netegeeza gavumenti ya Uganda tulina munnansi wammwe gwe twasanze nebyokulwanisa twamukutta ali eno naye ekyo teyakikoze nababuuza ani asiriwazaani n'agamba sitole eno yonna awunyanga busa bwa nte yagambye nti eno sitole yonna ewunyanga busa bwa nte ndowooza otegedde mu nkola ey'ekisajja kikulu ng'omuzannyo guyiise oba singa omuzannyo gwadde mutuufu William Ruto yabadde alina okujja okwadressinga eggwanga lya Kenya ne bannakenya ku kintu ekyabaddewo mukulu asirise tanyega kubanga talina bwagenda kugamba bannakenya ku nsonga eno
wandibadde okwata omutwalo gwa $1 n'oguwalumbye n'alyako n'agenda ne yeebaka. Ruta asirisa alinga atali mu Kenya kubanga tasobola kukyogera, tasobola kibulira bantu. Nze najja ne breaking information eno. Bano bannamawulire b'e Kenya batandise okuba ebituli. Kati kwe nkubuuliza yenga omukulembeze wa Kenya tannavaayo kwogera kigambo kyonna kubanga talina wagenda kitandika. Nze mutegedde kiri kye nabagambye oba kye mbagambye. Kibadde bapulaningira omukulembeze waffe kubanga tebaagala. Wano nekyo kinjala mutegeere. Bakoze okunoonyereza nti ne bamala bagenda mu kalulu bagenda bakuba n'ebigere biveemu enjala. Bamaze okukola kye tuyita investigation ne research. The moment ne bagenda mu kalulu bagenda bakuba n'enkoona ennyo ku ttaka. Kati ekirala kikino, diversion y'omukazi yazze okunabira ku Entebbe Road yagaanye okukola. Ate omukazi mu Nyalwanda okusinziira ku sources zange bantu baleeta ne bajja ne bakola ebikolwa mu Uganda ne baddayo. Yagaanye okukola. Ekirala, ku lunaku olwokubiri Mao aleeta amateeka gonna nga bwe bagapulaninga. Kati balina okuliyetinga diversion batuuka ku lwokubiri nga bayisa mukka mu kisero kyekyaleeseza diversion zino zonna. Nga buli kimu kye baleeta bafokasinga kubateera wibozi ng'ekimu bwe kikwate bwe vu. Ku lwokubiri Mao aleeta amateeka gonna genda basomera omuli n'eryokugyawo okulonda ku bannansi nga Parliament yeyina okulonda. Bagaleeta ku lwokubiri ze diversion zino zonna ezizze. Era olwali lwa Sande ssaawa ziri 3:31 Museveni either ku lwokusatu ku lwokuna oba ku lwokutaano musajja omutaave mu kkomera agenda abeere ewuwe yeebake. Mission yayise temutumalira budde. Koti Masho mute musajja wa mwadde ewuwe Kasanga ati atuule ali entula ze bulungi nnyo. Twakoowa tuli bakoowa temutegana musime mugenda mwasimu mwakoze PWS mbisimi either lwakusatu oba lwakuna oba lwakutaano omusajja mujje mu kooti mujje mu kkomera adde uwe yeebake. Temuswala tetukyabafaako mukole buli kyemwagala. Either Wednesday, Thursday or Friday, release Besigye and let him go back to his Kasangati mansion and relax. Don't waste time that you are keeping Dr. Kizza Besigye in residence. Don't waste your time. Release your man, let him go back at his Kasangati home and rest. Kubanga fedetu buli kimu tujja kuba exposinga ne mukola mission eddako eyo yayise temutegana. Ku Wednesday oba Thursday or Friday muto omusajja mwagende kasa temutegana mulwisa mu kkomera. Don't waste your time. Ekyo kyagaanye. Ekyo nawo kimanyi Museveni kwoli Besigye kwoli wano kuba manyi luziro oyinza kubanga olina TV okulabira oba na smartphone ne wini byanyima kyaganye. Muto omusajja mwadde Kasanga ati atuule fere tulina buzibu mumpulya bulungi nnyo. Ekyo kyaganye. Kati ono yabadde agenda okufuuka first lady kyekimuweezezzaawo nga tavaawo. Ono wulira waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke bwe yatuuka e Nairobi bajja n'emmundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako. Nabagamba ntya mpozi mu kujja okulonkinga ekitabo ekyo nabagamba ku bintu byalina okufuna kwaliko emmundu mujjukira bulungi nnyo. Nabagamba atya ku kunaku nabagamba mu bintu byalina okufuna mu kunaku lw'okulo kwaliko pisto. Kati ono mukyala we alina okufuuka first lady. Wulira byayogedde wulira bulungi nnyo. Waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke bwe yatuuka e Nairobi bajja n'emmundu zaabwe nga
nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako teyava wano nanuulu enyuma gamba nti batu manyi mbasomesezza nnyo muganya otegera ebintu bino bajja n'emmundu zaabwe ne bazimusibako nga bali mu kisenge ekirala yali tamanyi bintu byabwe kati njagala otunule ka face nabagamba omuntu yenna alina sole face era ng'ali soft spoken ng'alina akalimi ako akasonoofu akoogera akaakalu kyovula Museveni atusso tumala abaganda batalina bwongo ono omukazi byanyima nga yatulindawo n'ayogera ogabambi bikira maali yabambi mukazi kumbe musota salambwa atimba amira bumizi eno nswera ne boli akalo bamukutte n'emmundu zaabwe bamusanze mu luumu eyo kafesi njagala batendeka abantu bano bategere kati g'omuganda atalina ngalabi bambi kati ne Museveni bw'ati omusanganya politire convincingire n'oyo bonna yenkola balinaako ka sole face soft spoken okwo kwogera okulimu tu sweet n'ogamba walaayi ono mukyala kumbe bw'omuva mu maaso what ng'agikyusa kankuzanyire ka face ko kawulire waliwo abantu babapanga nti bagende nga bamulimbalimba batuuke we atuuke e Nairobi bajja n'emmundu zaabwe nga bali mu kisenge kyabwe nga ye tamanyi ng'alowooza byakwogera birala ne bazimusibako teyava wano nanuulu enyuma gamba nti batu beebo akuteeke watu n'ayogera n'akubuulira obuntu obuwooma ng'ayogera bulungi nnyo kafeesi ke kunoga bwe nva kwono ngende kwani bonna yenkola yaabwe balina kafeesi ka kitunzi n'olulimi lwa kitunzi kati bw'osanga nze bwombuye nga mbalukabaluka musajja mukambwe nnyo musajja oyo talina mpisa sanga ono bano noza mutegedde kati bw'omala okulya byayogedde obulidde bulungi manze mbawa reference nenkuwa ne video kujjukiza kati katugende kwono omusajja ow'akabano mutabani wa Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi mutabani wa Haji Mirundi yagenze Nairobi njala musaka mule byayogera mweke nyini nga njagala muwulire ebigambo byayogera ebintu byabadde akotte muteekawo comment nga sinaba observation yange ebigambo lukwago byagenda okwogera leero njagala mwekolera forensics mukatambe ka second saabiri njagala muntu atekewo comment mu kintu kyategedde mu bitu lukwago byagenda okulaga n'okwogera wulira ajja tuse Nairobi. This is the luggage and the properties inside here, and you can see here we have his passport here. There are two passports. This one is expired. There is this phone and also this. Kankabadde njala mukola observation biga byagenda okwogera n'ebintu byajjewulira. This is the luggage and the properties inside here, and you can see here we have his passport here. There are two passports. This one is expired. There is this phone and also this. Mbwadde dakiika mu commenting nga sinabakolera forensics. Mu commenting nga sinabakolera ko forensics. Oyo lawyer nane bye nawulidde mbu musooke mukole forensics wammwe awo. Towemula nabagamba towemula muntu tajja kutegeera. Olivia Katenda agamba ina passport ngeyange gwoyise ekisooka gotuwadde ekituufu. N'owokubiri Paulo Yiso lwaki alina expired passport ng'atambula nayo.
neyaggwako lwakyatambula nayo njala bba wa chance nawe mukoleko forensics kale sana babuisa ekisokeraga one otambula ne passport yaggwako ekyo kimenya mateeka nga tekola otambula tutya nayo ekyokubiri oyina Besigye ng'omuntu mbwayina ordinary passport ya East Africa. Can you imagine mbwayina ordinary passport yaffe ya bulijjo ne East Africa gyalina ya bbulu olaba kikola amakulu alesere essimu naye agireesa kati Lukwago nga yasoma mateeka kibayita crime scene okimanyi crime scene kibayita crime scene teri muntu atali wa police wa forensics akizibwa crime scene na kujja bizibiti ku crime scene kwa kamba zanyira nakana akatambi kalwa omukulu yatudde ku crime scene nawa briefing ali ku crime scene wadde briefing. We have finally managed to secure property of Dr. Kizza Besigye, which had been left at the Waridi Paradise Hotel, where had been booked for the book launch of the Honorable Martha Karua, which was scheduled for the following day Sunday. Unfortunately, when he had checked in on Saturday, he stayed there for about 3 hours, and he moved to Riverside Apartments, where he was picked from together with his colleague. Mukulu Elias Lukwago lawyer. Eggwanga lya Kenya